Essula 12. Kale nno abooluganda, eby'ebirabo eby'omwoyo saagala mmwe obutabitegeera. Mumanyi bwe mwali ab'amawanga nga mwakyamizibwanga eri ebifaananyi ebitoogera nga mukyamizibwa mu ngeri yonna. Kyenva mbategeeza nga siwali muntu bw'ayogera mu mwoyo gwa Katonda agamba nti Yesu akolimiddwa, so siwali muntu ayinza okwogera nti Yesu ye Mukama waffe wabula mu mwoyo omutukuvu. Naye waliwo enjawulo z'ebirabo, naye omwoyo ali omu. Era waliwo enjawulo z'okuweereza, era Mukama waffe ali omu. Era waliwo enjawulo z'okukola, naye Katonda ali omu, akola byonna mu bonna. Naye buli muntu aweebwa okulagibwa kw'omwoyo olw'okugasa. Kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi, n'omulala aweebwa ekigambo eky'okutegeeranga ku bw'omwoyo oyo. Omulala okukkiriza ku bw'omwoyo oyo, n'omulala ebirabo eby'okuwonyanga ku bw'omwoyo omu, n'omulala okukolanga ebyamagero, n'omulala okubuuliranga, n'omulala okwawulanga emyoyo, omulala engeri z'ennimi, n'omulala okuvvuunuzanga ennimi. Naye ebyo byonna omwoyo oyo omu y'abikola, ng'agabira buli muntu kinnoomu nga ye bw'ayagala. Kuba omubiri nga bwe guli ogumu ne guba n'ebitundu ebingi, n'ebitundu byonna eby'omubiri newaakubadde nga bingi, gwe mubiri gumu, era ne Kristo bw'atyo. Kubanga mu mwoyo omu ffenna twabatizibwa okuyingira mu mubiri gumu, oba Abayudaaya, oba Abayonaani, oba baddu, oba baddembe, ffenna ne tunywesebwa mu mwoyo omu. Kubanga n'omubiri si kitundu kimu, naye bingi. Ekigere bwe kyogera nti kubanga siri mukono siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekibeera ekitali kya ku mubiri. Era okutu bwe kwogera nti kubanga siri liiso siri wa ku mubiri, olw'ekyo tekubeera okutali kwa ku mubiri. Omubiri gwonna singa liiso, okuwulira kwandibaddewa. Gwonna singa kuwulira, okuwunyiriza kwandibaddewa. Naye kaakano Katonda yassaawo ebitundu buli kinnakimu mu mubiri nga bwe yayagala. Era byonna singa kyali kitundu kimu, omubiri gwandibaddewa. Naye kaakano ebitundu biri bingi, naye omubiri gumu. N'eriiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga, oba nate omutwe okugamba ebigere nti mmwe sibeetaaga. Naye ekisinga ennyo, ebitundu bino eby'omubiri ebirowoozebwa okubeera ebinafu byetaagibwa. N'ebyo eby'oku mubiri bye tulowooza obutaba na kitiibwa nnyo, bye twambaza ekitiibwa ekisinga obungi. N'ebitundu byaffe ebitali birungi bye bisinga okubeera n'obulungi. Naye ebirungi byaffe tebyetaaga. Naye Katonda yagattira ddala awamu omubiri, ekitundu ekyabulako ng'akiwa ekitiibwa ekisinga obungi, walemenga okubeera okwawula mu mubiri, naye ebitundu biyambaganenga bumu byokka na byokka. Era ekitundu ekimu bwe kibonaabona, ebitundu byonna bibonerabonera wamu nakyo, oba ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa, ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Naye mmwe muli mubiri gwa Kristo n'ebitundu byagwo buli muntu. Era Katonda yassaawo mu kkanisa abalala, okusooka batume, abookubiri bannabbi, abookusatu bayigiriza, nate ebyamagero, nate ebirabo eby'okuwonyanga, abayambi, abafuga, aboogezi b'ennimi. Bonna batume, bonna bannabbi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ebirabo eby'okuwonyanga, bonna boogera ennimi, bonna bavuunula. Naye mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, era mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi.